bategese emisinde gino gya kujjukira oba kukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Olunaku lw'omwezi nga 8 omwezi guno Uganda bakuza emisinde egyo era gyattukibwa abantu bangi nnyo over 10,000 bonna baaliwo okulanga emisinde egyo gittukwa era negibira successful. Naku olwaleero omusajja wa Kabaka Ismaila Ssebuggwawo nga yategese emisinde wano ku Finish Park era nga Bannayuganda bajjukidde bangi nnyo okulanga emisinde gino gibaawo. Omusajja wa Kabaka amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ng'aweza emyaka 63 egy'obuto nga mukama waffe omwami wa Kabaka Abbas Nsubuga tesobodde okubaawo ensonga ez'enjawulo naye nga tumukiikiridde era nze mukiikiridde mu mukolo guno nga tulaba nga tusanyukira wamu ne bannaffe okuyozaayoza omutanda olw'okutuuka ku myaka 63. Yebaza nnyo ttiimu ya Bungabi akakiiko ka Bungabi onnaffe ekyokumukolo guno n'okuba nti bakunga abantu okubeerawo okusanyukira awamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Owakakiiko akategeeza sebusooka okuze ku bantu bategeeze abantu bagenda okuddukamu era biki balina okwegendereza nga badduka. Erife abakoloni ba Buganda Abaganda era n'emikwano gya Buganda nti kyekisinga okutuyamba nti eno engeri yemu yakola ddwiro era nga yakuuma mubiri nga tuli balamu ekintu ekimu Ssaabasajja kyakuliza abantu nekyasibanti balamu kuba erwaddemu mu kutuuka kafuuko naye omuntu yenna akyasobola kilomita 14 eyo ebanga hafu alina okugako kyonna kyabasobodde kasitaba nti akoze mubiro n'atuyanamu ekisinga obukulu. Twagala okubuuza ku bantu ab'enjawulo. Tulinawo assistant chairperson omwami Ronnie Ssenyonjo naye agenda kubaako byategeeza ku bantu. So mukulu Ronnie Ssenyonjo naye nga ebintu byonna bakama waffe babyogedde, chairman abyogedde ne sports director abyogedde, kiddako abaddusi bali ready. Abalala lwakuba tetandikidde ku point waliwo tulina kubeera bonna nga mujja tuuka omubalabi nkulidde obuuza ku kya ekkubo. Twafunyeyo omukisa waliwo olunaku omwakola sitafani ne batwadde ku ambulance kajja kugenda katugoberera mpola mpola. Twagala tubuuze ku bantu bano emisinde gino bagyetegekedde batya nyabo emisinde gyetegekedde otya? Nyonyo badda mu mbejja. Soko gyonza ku emisinde gyetegekedde otya? Uganda emisinde gyetegenda kwa yakasabebe abantu bangi bakyakuŋŋaana balabe bali bamuwoomi nga bamuguma simanye zigenda jajali soko gyonza otegeze ku bantu esooka nga weziyimiridde emisinde genda kudya emisinde tugenda kuddukira ddala kilometers weziba za 14 ngenda kudduka 15 ngere mukaako ensuso ngendeyoku erize Zing Media soko tegeze ku bantu emisinde gino ogenda giraba otya kabisa emisinde gyo sijja kulabula ogenda kudduka tugize Zing Media kiraikidde benki Awangale! Au! mulaba wano tuli misinde egya Kabaka Lwanyi tudduse tukomyeko wano naye nga bakyeyongeddeyo wano wetusobodde gano wetusobodde okugira naye nga okudduka kulungi nnyo abantu balina amaanyi batulaza amaanyi abaana bazze babaddewo naye nga ebyaffe akagunde kabise tukomye wano naye nga tugenda basanga kuba tulina oggizaayo mu kitegeera ekintu ekyo tuyozaayoza Kabaka ayogeyoge agundegunde basajja bo ab'essaza lya Abu Dhabi
tukukiikiridde era emisinde tugikutte kannabwana owa waliwo bannaffe abamu b'emisinde bagikugukira ddala era bo bali maaso tugenda kubeeyungako tuli basanyufu olw'ensonga nti bannaffe betubadde tuludde okusisinkana tusobodde okusisinkana ku misinde gya kabaka Katusinze mu misinde. Gunde Ssaabasajja. Gusinze bano bebazaana bo abamu abasembye emabega. Saza lya kabaka kino baddeko. N'amanya saza lya kabaka erya Abu Dhabi. Saza lya kabaka erya Abu Dhabi Musafa. Amanya bampita Nassali Nagawa. Tuli basanyufu nnyo okujja ku reesi ya kabaka. Era twebaza bonna abali mu kintu kino twagala n'abatazze next time musobole okujja mikwano. We are so happy. Abakyala mukulembere aka kabaka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kawana. Happy birthday to you. Sebo Tawera TV mwebale kujja mwebale kudduka naffe emisinde tugidduse emisinde gibadde mirungi nnyo tusimbudde wano Konichi wano gate number 1 omukungu wa kabaka w'ekitiibwa Ismail Sebugwawo yatusimbudde wano netuwerekera Konichi eno eriko kilomita nga 21 naye twasazeewo tugidduke kilomita 14. Sebo amanyago Musajja wa kabaka atudde eno mu ssaza lye erya Abu Dhabi gunde ayisa abasajja amanya Senyange nsibuka musigali ambaziire buli Amanya agange nga bampita Nassali Nagawa Aida nga nsibuka wano Abu Dhabi mu ssaza lya kabaka. Sanyusa nnyo okujja ku Kabaka's Run wano ku Konichi Beach Abu Dhabi. Awangala ayisa abasajja kabaka amanya Sekawesa bamusaza ly'essingo. Amanya agange nze Mugalu Alex nga nsibuka mu ssaza ly'essingo ng'essaawa zino ndi mu ssaza lya kabaka erya Abu Dhabi eyakatongoza. Badde nkuza mazaalibwa gwa kabaka waffe wana Abu Dhabi. Amanya nze Malayika Sandra kuva wano mu ssaza lya kabaka. Bakudduka nziruse kilomita 2. Era Ssaabasajja kabaka awangaale nakaze ni mubejja okuva eri Kabale naye ziruse emisinde gya kabaka. Zagimazeeko omukyalo oyo. Nyaba emisinde ogirabye otya? Emisinde ginyumye nnyo. Ffe tusinze ffe tuwangudde naye tuyambe number 1. Tubulye kumanyago nyabo. Amanya nze Narada Bruce. Amanya nze Shabani Ngobe mbidde y'enzaalwa y'Ebudde waffe Masaka. Sanyuse nnyo okubeera nga nkiise mu kudduka kw'amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'emyaka 63 egy'obuto. Essaza lino eryaffe erya kyombo kya Buwarabu tusiimye nnyo beene tusiimenga ddala. Nange kitegedde mirungi nnyo. Sina kyakutenda. Kigenze kitya abagambe? Kigenze bulungi nnyo tumazeeko era nkubiriza abakyala abataze olwaleero bannange mutweyungengako. Nnyo. Nyumiddwa nokatyo omukalaba. Amanya agange Katusamu Uganda musajja eyeeddirengo nsuubire buli omu amanyi omuzirango kikyakola ku lubiri lwa kabaka yawunda enkofiira eyo gye mulaba ayambala
neyanziza nnyo okuka omukisa guno era emisinde tugidduse bulungi nnyo ne poliisi terina buzibu bwesanze terinayo mulwadde gwereese n'ambulensi zonna zikomyewo nga bwe zagenze abantu babadde bali fiti nga bakyetegekedde kiwedde bulungi nnyo tweyanziza tweyanzige Ssaabasajja Kabaka Wangaale amanya Abita Kirinnya Faati kubaana mu ssaza lya Abu Dhabi asibuka ssaza ly'e Bulemeezi Ssaabasajja Kabaka Wangaale DJ Vinuma representing nga mulaba wano emisinde tugigadde okitegeera ng'era emisinde gigenze bulungi badde kyakabi nnyo Ssaabasajja waffe Wangaale era tumwagala nnyo Kabaka waffe mwebale nnyo kujja n'abataze tubakubiriza olulala mukole weeyo ku budde bwammwe mubeerewo baagala nnyo mwebale kujja media representing anzo mukuba badde bali nasenga medics badde wa ground sibadde mu ambulance badde wa fucho sile kibadde bulungi nnyo tali bwabadde tali wafunye obuvune bwonna ne wa ambulance bezaba buliddwa obukyala somo bale kujja wagira Buganda bo bale kujja wagira Uganda bo bale kujja kuwagira bale nnyo mubanye ddala kampita w'ekitiibwa Mwami Ismail Sebugwawo atweyo obugambo then agenda kwanjula ensonga esigadde eri Obuganda Omwami Ismail Sebugwawo tukwaniriza Ssaabasajja atukubiriza okubeera nga tubeera balamu era kyobolaba nga abazaana be n'abaami be ab'omu ggwendogendo lya Abu Dhabi kubakati wano UAE Ssaabasajja yasiima UAE nefuuka ssaza lye ne mu UAE mulimu ebitundu ebyenjawulo era nga yasiima mbeere nga nkulembera ebbendobendo lya Abu Dhabi lino olwaleero tukuŋŋaanye wano tuva kudduka misinde gya Kabaka Zirani nga tucelebratinga oba nga tukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja n'okubeera nga tusanyukira wamu naye okubeera nga Omutanda awezezza emyaka 63 egy'obuto. Ssaabasajja agundegunde tumusabira okubeera Katonda amwongera obuwangaazi obw'amaanyi. Emisinde gino gye gisoose okuba nti nno gibeerawo mu ssaza lino erya UAE oba mu kyondo kya Buwarabu tubadde ebintu nga bino tebinnabaawo naye ebbendobendo lya Abu Dhabi lye lifuuse essaale mu kukulembera ensonga eno era neebaza nnyo abaami n'abazaana ba Ssaabasajja abawangalira mu Abu Dhabi okubeera nga babaddewo okuba nga tusanyukira wamu twagala ekintu kino kigenderere. Ssaabasajja Kabaka yatulagira okubeera nga tukuuma obulamu bwaffe n'okubeera nga tujjumbira dduyiro kuba ayagala kukulembera bantu balamu. Neebaza nnyo aba Tawira Radio ne TV okubeera nti bakavalinze omukolo guno okuba twatandise okudduka paka lwe tumaze. Neebaza nnyo omukungu wa Ssaabasajja Ronnie Ssenyonjo yamyuka mu bbendobendo lya Abu Dhabi wano bwe tukwasaganya emirimu gy'obwakabaka bwa Buganda mu ssaza oba mu bbendobendo lya Abu Dhabi ne ttiimu endala yonna nga mugiraba. Ssaabasajja tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Awangaale Ssaabasajja. Bane twebaza nnyo Tawira Radio kuno omulimu omulungi gwekola okubanga etuusa obubaka mu nsi yonna yonna okuva wano mu UAE Abu Dhabi. Kakati abadde abamu baddusi mu misinde gibadde gigenda mu maaso era nga mbadde yibo representing Tawira Farmer zakulembedde ebbendera ya Tawira Radio ng'eri mu kutambula wali wonna wonna nga tuli mu kudduka ku Chronic wano mu Abu Dhabi era nga njagala okugamba baganda baffe mwenna batasobodde kujja nti musubiddwa nnyo kuba ekintu kibadde kya mulembe nnyo olw'olwo ameme gonna tugatambuza zonna kati tuli fiti bulungi nnyo ngera tugenda kuba tukitambuza bulungi nnyo mu mawanga gano era nga mbakubiriza mwenna baganda baffe batasobodde kujja ati kino ekintu bannange kyaffe fe balina okwekwatiza wamu fe balina okwekulaakulanya tulina okujja ne twemanya right now oyinza okujja ng'olina gw'otamanya ayinza okuyambako mu kifo ekimu aba ekirala n'obeera otuuse ku bintu nga bino oba ofunye omukisa okumanya omuntu oyo.